1 minute. Kansa eno y'abantu bonna. Balire ddala njagala kusaba kratoka. Naye chief whip imidirako katono. Ruling government. Ruling government. Kansa eno. Era ne muyita yaliko member of parliament owa Mukono district. Kulu nnyo. Chovola bana bagamba eyo government. Ngera bwe mukira wa parliament bwe kikola ki? Chief whip wayimirira ayina etulyagala okukola ki? Okutuwanga Central Division. Next item is item number 4, communication from the division chairperson. Wadde nga tulina kala zaffe ez'ebyobufuzi naye sizo zokka ezitulonda, abantu batulonda awatali kusosolamu nga batwagalamu obuvunaanyizibwa, era ekyo kitugezaako okuba nga tukola. Njagala okubaagaliza Christmas ennungi, njagala okubaagaliza emirembe, naye nga mbakuutira nti mujaguze mujaganye nga mumanyi nti nno ebyokwerinda byaffe ye number 1. I caution the LC1 chairpersons abadde tebatuuza nkiiko nti kano ke kaseera waakiri oddeyo otuuze olukiiko nga lwa security olambike ekyalo kyogenda kikuuma otya n'abantu bagenda kweyisa batya. Abamu tulina ebyalo nga biri so tricky kati nga Colin Ajip village nga mulimu ebifo eby'amasanyu Kikooza nga tulina zigavana, tulina Madwala street, ezo tulina okuddayo tugenda abantu baffe beeyise bulungi, naye n'okukuutira abantu baffe okubanga bagenda mu biriroliro tebaleka wakanga tewaliwo bantu, oba oli eri mu biriroliro eno ng'obuliri babusitula babukola ki? Babutwala. Ate bano basanga omwana yeebase ne basobola omuzinga ne bamutwaliramu nga tebadde nti mwali. Kakati mbakuutira semanyi lwaki abakyala temusigala waka, abaami tubakiikirira ffe tujja kusobola okugyekola ki? Okugyetwalira ekatikola because the money is there. Ebyalo byonna byenjogerako ndabye wano maama wa Mulago, they can have this money and work on their problems. Now if I may ask, omwaka oguwedde property rate w'omukavule yakozeewa? Omwaka oguwedde property rate wa toto wa ajipu bo aba ajipu bafunyemu ki? So we are not going to allow this. Tumanyi nti kino kirimu n'okwegendereza gye tuli emmere ne tetulina kyakukola kubanga era twajja kuweereza baki? Omusolo gwa property rate RDC webali wano and for so many years in Mukono here, and we don't want to twagala kusitula nfufu mukana akadde kubanga muyinza no be misinterpreting ndikati abo banoonya bululu. We have written letters over this. Madam Speaker, good enough you are here, you tell them the Speaker for Central Division has raised this over and over, and nalibadde sikiza wano, it is the town clerk that is shifting goalposts. He said 30%. Now Yiganga is here, it is telling you 50%. Kati ye criteria ajija we tugamba 30. It is Yiganga, you went there, and this is the reason why we go for bench what? Abe Yiganga bagamba bwe tusoloza. I can tell you Katauni Council aka Nachifuma, they collect 500. Ya choose one, they collect 500 millions property rate. Kati what about Mukono municipality with those factories, with these huge big enterprises like Colini, like Wasempanji, Summer Garden and on and so on. Now if act correctly, the Faizo and the Speaker have issues, it is the same procedure, the same issue. Act, Mr. Speaker. It is so obnoxious to have such code of conduct by leaders exhibited in the public
Yet, Mr. Speaker, you have just mentioned this not long ago, that this is a model council. We cannot be a model council where we are displaying indiscipline. One of the member of the two even went ahead on one of the platforms, MCD, saying she cannot retrieve the insults nor apologize whatsoever. For me, I call this impunity. This impunity must stop because it does not depict the image of this mighty central division as the chairperson mentioned earlier. As I conclude, Mr. Speaker, I'm here to present my compassionate empathy to Honorable Phoebe, as I said, as an activist and a person who loves so much ladies. I like ladies because they are our mothers. They are our mothers, but my mama was free. More so, my daughter, she's called Babidi. And I'm a salon and I have a girl called Babidi. But my humble prayer, Mr. Speaker, is very simple. In the beginning, as I was moving the motion, you guided that we cannot align this motion to Rule 53. But I'm seeking for your indulgence over this matter, that the two honorable members, the names of Honorable Nafuka Helen Nancha and the Honorable Namukosenu Bwaita, must follow the same procedure that we had the Honorable Mwanga Faizo This will help us to hinder the gross misconduct, but also to protect the image of this institution called the mighty Mukono Central Division, which is the capital city of Mukono. I beg to submit on nature, but such matters may not be debated, and the members shall confine him or herself strictly to the vindication of his or her own conduct, and shall not speak for longer than 5 minutes. Now, colleagues, having had the document from the member of the committee, it is only unfortunate, Town Clerk, it is only unfortunate that the Sanctions Committee has not been empowered to work. And now, this is why even a member on the same committee is running to come to council for rescue. Honorable Baston is ssentebe wa committee eyo. Naye Town Clerk teyagiwa maanyi kukola ki? Era oba oli awo n'alibadde kati ensonga eno njirifaalinga wa? But it is not working. And now, as a speaker seated in this chair, I am entitled to preside over justice. And under the principles of law, justice delayed is justice denied. Now, I cannot decide to forward the same matter to the committee to get rotten there. I will be denying what? Justice. And now, my colleague here has come back today. His suspension is not yet over, but since we are going for Christmas,
Yesu kazalibwe ne muwanga Faizo must stand even when injustice is performed in his favor. Na Mandela yagamba omukulembeze omulungi ayogerako era n'agamba niwe kibanga injustice ekolebwa ku kufunamu kwe. Now nsooka okwetonda ssebo olw'okutuuka leeti. Nafiiriddwa omutaka mugulu eneiba wange. Nsooka okwetonda ssebo olw'okutuuka leeti. Nafiiriddwa omutaka mugulu eneiba wange eri mu ddiiro. Nga bakulembeze mu kibuga Mukono tuzze oluusi tufuna obutakkaanya wakati waffe, naye abantu bangi babadde basonyiwa bannaabwe. Oweekitiibwa Sipiika. Please. Oweekitiibwa Sipiika, neetonda. Very good. But saavuma Honorable era tasobola kuvaayo na kivumo n'ekimu, naye mulimu statement ekoleddwa n'enjiwulira nga nagyogera, of which obujozi bwali bwakutunda naye ffe ne babutuguliza. So omuntu wagamba nti babutunze banaye kikyali kibi kubeera bwali bwaki bwakutunda. So Honorable Speaker, neetondera Honorable Phoebe olw'okuba nti statement eyo gye nakola kyotunze obujozi yakuyisa bubi, naye nagikola lwakuba nali nnyimiddwa akajoozi ate nga bakatuwadde, kati nange nenjikola, naye nnyabo nsaba okusonyiwe okukyogera bwenti. Honorable Basta, bwemba naawe nakusobya era nzijukira nga navaayo ku mukutu ne ŋŋamba nti mwabakwasizi b'empisa mwaliwo okukwasiza empisa nga Honorable Phoebe asowagana ne Honorable Nambooze ku mukutu, ekyo nakyogera, naye mu kyonna nali njagala mututereeze. So bassebo ne bannyabo neetondedde Honorable Phoebe okugamba nti yatunda obujozi bwe waawo bwali bwakutunda naye nga ffe baali babutugulidde. Nnyabo nsonyiwa. asomye etteeka eddungi erigambye nti Sipiika ajja kubeera yimpaashu, si bwagambye omukulu na persons. Honorable Speaker, I myself, I was also insulted by one of those members, specifically Honorable Nafuka Helen, over the same matter. When that matter rose, as the Secretary for Finance has raised it here, sebo navaayo nga ndaba embeera esusse ey'omulamuzi ng'ekiri ku mukutu ogwa Mukono Central Division Joint Forum kifumba mutuko ng'omukulembeze aludde mu bukulembeze ate akuzeeko mu myaka, n'ensalawo okuteekawo embeera okulaba nti ebigenda mu maaso bikoma, era n'empandiika ekiwandiiko namutaayika ku mukutu okwo Honorable Speaker. Naye ekikwewuunyisa ti ate omu ku bakyala abo mu kiwandiiko ekyo kyennyini nange yannumba, era sebo Speaker nampisaamu eggaali ng'enjogera ennaku zino bwegamba ojja kusaba kiraka tukansi oleme ekiteekamu. Sebo, I am one of the victims. Honorable Speaker, this impasse has been here for quite a long time, specifically wakati w'abakyala abo bombi ne Honorable Phoebe oyo. Era fenga executive members kyetwakola kwe kukwata mukulembeze munnaffe obuyibuli ne tumugamba nti Honorable Phoebe olina okukkiriza okubeera n'obugumiikiriza ate tozaayo kigambo kyonna, era n'awuliriza. Naye kitwewuunyisa bwewuunyisa okulaba nti ever since we came here in 2021 this grudge has been ongoing up to date. Era ebimu nateeka mu kiwandiiko kyange nawuza abakyala bano ekigendererwa kyammwe kiri ki? So Speaker, ensonga eno nkusaba tuleme gikwasa ngalo bunani okusobola okuteekawo sanite mu buweereza bwaffe. Abantu bano Speaker osiba okyogera lunye wano, ab'ebitiibwa bano betera okuyita okujja mu kanso erina enteesa ey'omulembe. Health and Education Committee
the chairperson herself era n'omusawo waffe wano mukyala emoyo waali yamuyisizaamu eggaali yasibidde mu ofisi yange ng'akaaba oyugula naye nze njagadde kuvaayo okulagana nga obutali mumativu bwange olw'enneeyisa y'abakyala abo babiri neyanzeege olw'omukisa guno nga nze nno kino kinkwatako nnyo kubanga abantu abasatu abakaayandamu bagwa ku ludda lwange ate nga nze mbakulembera nga kituweeku waabwe naye nagezaako emabegako katono nnyo okugezaako kusisinkana omu n'omu era ndowooza mukyala ffe byanjulira namusisinkanako ne mmozzaawo ng'embeera empitira kulaba waliwo kitatambula bulungi naye nagamba ebintu bijja kugwa ne mugamba lwaki tokiika mugundi eno nagamba tebampita oli ne mulaba naye netakimaliriza naye mpozi nze kyensaba ebituyamba nga kanso ya Mukono Central Division nga bigiweesa ekitiibwa naye okuyomba ku mukutu olusi kusukka ng'ebiriyo tebitugasa nga divisioni eno bituswaza ekyo mbasaba bannange bakansala naddala ab'oludda luno ekirala kye mbasaba ab'oludda luno nti bwe mba nga nkubya akasimu manyi nze sisindika message nkuba simu mujjanga era baasi toyanjulira oluyita mu kita sipiika olusimbyeyo bino tibyandituse na wano kambabuulire babeera kubanga naye aweebwa omukisa mukyala mukulu asusse 18 period. Kansala akikirira ekyalo ky'Engando ku Mukono Central Division nga njagala okwongereza ku nsonga ya vice member waffe oyo Helen Nanfuka fena atuyisaamu egaali tewali mbw atayisaamu egaali era ku mukulu gwaffe guli gwe tubeerako basita yamugambako ye n'agamba tewali gwasobola kwetondera waliwo ne kansala wange omukyala babiri ebayati gwenkiika naye olunaku lwe yavuma Phoebe the following day yadda ku bayati naye n'amujolonga n'amuleka nga mukazi wattu yenna aswadde kati waliwo yo omuntu ye obanga omuntu ye yakulirawa baidawe bagamba ngamenyeka bumenyensi naye honorable waffe oyo tusaana tumukoleko n'omukono ogw'ekyuma neyanzanya such a matter and it has to be decided. I'm going to talk about that day we were at Alvas and the other point that the vice has brought about our technocrat. There are two. Because we have to clear this. Eri ku chairperson na ku minister twandirowoozezza nti yandibadde yalabibwa dda chairperson neetuukako mu ofiisi yo okujjako abantu bano nga bakuyisaamu amaaso tukkiriziganye nti ensonga eno wano ne tunagikubaganyako ebirowoozo nga bo bano buli omu taddidde munne mukaabuntu era tuyinza okwotokera obusa neyanzizanyo kye era nga nze kansala atwala Kavule Central Nabuti ne Lower Nabuti nze mbadde nsaba nga ngenda okwogera ebigambo bino abantu bali babayite Sebo Speaker mwogedde ku nsonga abaana b'okuva lwe twajja wano nga tuli bakansala era obuzibu bwe buva kati nga bba abaana nga bwe mukireese era tulina okukola buno okuva lwe bwajja kuba bwava mu bifo ebifo bye byaleeta obuzibu kyekituufu tulina okimanya nti Febi ekya minisita kiyinza okuba kinyiiza abantu naye n'omuntu omugamba timunaye Febi oli minisita omukulembeze nnyo munakisunga omwo era nga nina erinnya eryo lye najja nalyo okuweereza obuweereza buno njagala okwebaza bonna abateeseza ku nsonga eno bwe baba bateekateeka Mr. Speaker nga tukula balina ebintu byatukugira okukola era ne babitugambisa mumwa tokikola ekyo naye omuzadde olw'okuba aba akwagala nnyo kutyobula kitiibwa kyange ng'omukyala nakazadde w'eggwanga mba kuno nga njogera bino obuuliridde era ebiseera bingi otuulawo ng'obuulira message nze nga ngifuna togezaako tutabaganya kyannaku nti abakoli ku lusegere tebasobodde kufunamu omusajja ow'amagezi afaanana bw'atyo obaagadde nnyo era mmanyi olina olutalo lw'amaanyi lw'otambula n'omubirowoozaawo okutuula mu musango okufaana bwe guti oba ekyamazima oli nsima ogezaako okusala ogw'ekibi naye kimanyi tinina ettofaali ddene lyengasse ku kibuga kino kyo nkyebaliza Mukama emirundi gyonna oyogedde wano tinze minisita asinze okuweereza nkyebaliza Katonda era nga nkyaweereza wakati mu bugubyo bw'abakyala abo nga bagezaako okukola byonna watandise ogamba bw'oti
Tiwaliwo abantu nga tosobola na kumwesigisa cupa y'amazzi n'oginywa ng'ate wa kibiina kyo naye nga nsobola ogikwata n'engiteresa mukyala Katabazi wa NRM n'emalayo wiiki n'enginywa sobola kunywa cupa bakyala abo gye bankumidde wadde eddakiika 5. Obulamu bwange bwe butuuse bulina mu matigga bewera okunkuba bewera okunyambula ndowooza bazzaako masasi. Sigenda kuyimirira kugumiikiriza kifaanana bwe kityo kibeerewo. Honorable Speaker, nsaba okozesa obuyinza bwo nga bwe kulabye ng'obukozesa bulijjo ku bantu abalala. Kozesa obuyinza bwo okomyawo sanity mu Mukono Central Division Council ng'okwata ku bakyala abo oba oliawo embooko kati gye beetaaga basobole okukakkana kuba ebigambo biganye. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka. Aha. Mama Nansamba ono ng'ayimba nnyo DA. Ulize. Honorable Faizo. Motion brought on the what? On the floor. Are we together? It has been debated. It has been debated to okusonyiwa. The word is called justice. And like I said, justice delayed is justice. Kakati ate waliwo n'akalala kagamba justice must be seen to be done. Obwenkanya buteekwa okulabika nti bukoze eki? Bukole debated, and they have debated to our satisfaction. I'm now posing a question. Get ready. Lwakuba nti yagirese yazze n'ekibonerezo ekiri predetermined kati awo naye we yabuyiridde. He came with a predetermined what? Ekibonerezo. Naye nga biva mu olulimi Oluganda nti n'owuwo omusalira omusango n'omala n'omulirirako envuma. Olwaleero mbadde saagala kwogera ku nsonga zino, naye nga mmanyi nti sipiika ensonga zino singa zibadde zigendagenda mu komiti obadde toleka abantu bano to preempt okwogera ebigambo bino. Alibadde basindika mu komiti ne bagenda ne boogerera eyo. Ensi eno ng'etulaba ey'abakulembeze bannaffe abali wano nga bamaze okuwuliriza ebigambo bino nga waliwo n'ekigambo ekigamba nti no justice delayed is justice denied. Njagala kusaba otule mu ntebe eyo nga obadde otukolanga obulungi buzibu. But another what? Where we have had mixed rear tugende mpola nga tugoberera. We have had mixed what? Waliwo group egamba tusonyiwe. Eyo nayo njiwuliriza. Ate nayo ddembe lyayo. Nebayo ne group egamba nti kikoze eki? Kisusse. Now, as a speaker, when I appoint Honorable Clinton, Honorable Drake, whom I know very much, nti abali kuffe wano bangi nnyo atusinga ensa, naffe abatudde ndowooza mu ntebe ez'obuvunaanyizibwa, because he is known. Then I appoint Honorable Ida, who is a senior citizen. Abayi, bwe nsindika Honorable a suspension of these members. I therefore pose a question. Those in favor of the motion for suspension, you say aye, and those not in favor, you say nay. The petitioners and the petitioned. I therefore, for the purposes of paying allowances to the councillors, the clerk to council shall communicate in writing to the member the duration of the suspension. Sub-rule 2, back for action. The action taken against member
by the Speaker under sub-rule 1 shall be announced in the Council. Honorable members, following a motion of suspension by Honorable Senyonga Basta, the representative of the people of Gulu Ward, and the chairperson, the Secretary for Finance, Mukono Central Division, and having scrutinized and heard from the accused and those petitioned in the names of Honorable Namfukahere Ninancha and Honorable Namkose Nobuat, here has been a question posed by the Speaker to the Council. And the Council, the question was, those in favor of the motion for suspension to say aye, and those not in favor to say nay. Subsequently, after this question posed, the ayes got the day, and I hereby name and suspend the following members for 1 council and 1 committee sitting. This communication should be made with immediate effect by the clerk to council to the affected persons. Thank you so much for that. Speaker wa Mukono Central Division. Obumu kuvunaanizibwa bwa Speaker obusinga obunene bwe bw'okulaba nga alungamya ba members okubeera nga beeyisa mu nkola mu luzungu kye tuyita decorum. Council zino za attracting abantu abava mu madiini ag'enjawulo, abava mu mawanga ag'enjawulo, abava ne mu colours ez'enjawulo. So abantu bano baba tebaakulira wamu, baba banjawulo nnyo ng'ebibagatta bye bitono. Kale bwe basinkana wano babeera beerumaaluma buntuntu. Naye nga omulimu gwa Speaker omukulu gwe kulaba, kubanga nze nkibagamba nnyo wano, tetwetaaga kubeera ba mukwano okukolera awamu. Okukola omulimu gwa kale ne tubawa ekyanya badibetinge ku nsonga eno, era olumaliriza ne tubawa bakuba akalulu ku ki kye balowooza. Kubanga normally debates zikolinga abantu abamu bagamba tusonyiwe, abalala bagamba okuyiga tubawe ekibonerezo. Kati obuvunaanyizibwa bw'ekibonerezo Speaker alangirira bulangirire, naye nga abawandiise era abalese petition babadde n'ekibonerezo kyabwe kye basaba. Basaba bannaabwe bano babeereko ebbali bamale okufuna ku mbeera ez'okuba nti basobola okukolagana ne bannaabwe mu bantu. Ng'era ne mu ssomero bwe kiba ti omwana bw'asiiwuuka basologa nti ddako ebbali paka Board of Governors lwenaatuula n'eraba oba okomawo. Kale kiki ekibaddewo olwaleero, era abamemba bagenza okuba akalulu ng'abasinga obungi bakkiriziganyizza ne yaleese petition ey'abannaabwe okuddako ebbali nga bwe beerongoosa. Nze Sali Zaidi ndi Vice Chairman wa Mukono Central Division. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza Kingdom TV olw'okutuwa omwaganya buno kuvangayo nejja netukiira abakulembeze lwako ensonga zetusobola ate naffe okutegeeza abantu baffe betukulembera ekyo kyemukola mukola ky'amaanyi nnyo ddala. Mu kiseera kino njagala okuyimirira wano nga nsindika